Yeah. I don't think Spice Diana is a good musician. Tamanyi ku kikwasa ennaku okulaba abavubuka abato ng'oli awo kwegamba by'oyogera olinga ng'eyakayiga okwogera oyogera ng'eyakayiga okwogera okitegeera kati omuvubuka gwe oba bakuyita Shaba bambi njagala nnyo podcast yo ye naye nyumirwako oyo muwala kubanga omuwala oyo bw'omwegendereza ku show yo akuwuliriza buwuliriza talina nnyo budde bu addinga on ku oba oli awo rubbish gw'oba oyogera okitegeera Shaba sisuubira nti oli mwogezi mulungi naye abantu bakugumiikiriza ne bakuleka novevenga nobira ku internet kuno novevenga naye Shaba nze mbadde ngamba bwenti omanyi kye bayita omuyimbi oba mu kika kyammwe waliyo omuntu omulina omuyimbi kati woba tewali yali avuddeyo nga gwe asoose okuvaayo ne podcast yo etaweza abantu 10,000 nga bagigoberera Shaba mwesonyiwa abayimbi obu podcast bwe mukolera eyo kale teeka mwana wa kazini wo ba sister wo ba senta jayimbe okitegeera mwana muyitiriza kubanga mwagala ka podcast kanyume kubanga mwagala okitegeera I don't think Spice Diana tamanyi kuyimba bro gwe bro omanyi sente z'endongo gowano wagenda n'okozesa content wa divorce na kutintimyamu n'owandika email nga empapula ziringa 4 okitegeera naye kati eriyo omuntu asobola okujja n'agamba nti gwe lwaki teweenoonyeza content wo gwe content mwana kale oli fala mwana sidisinga nk'omuntu ku internet bwetu but otunuulira omuntu ayogera what have you served mu media industry ye Uganda what have you served gwe kale osavinze ki kyogamba nti Uganda mu ndongo ba mu entertainment na savinga bwenti nga gwakikoze kale wali oleseeko muyimbi ki kale oli Bulaaya mpaayo abayimbi 3 e Bulaaya boyambyeko kale mpaayo abayimbi 3 e Bulaaya oba 4 bokyazza ku podcast yo nga tetubalabangako ne bayitimuka okitegeera ne mwana bavubuka muddeeyo ofunye podcast okola ebintu ebirungi editing mulungi nze eyo shot tunyumirwako mwana muwala oyo tayogera nnyo naye ndowooza ye buli kaseera abaga okay ndowooza muli munda ndowooza muli mu mutwe ng'agamba okay you can talk your rubbish tayogera nnyo naye nkubuulire blood oli muvubuka mulungi ofaanana bulungi naye ebikuvaamu blood ebikuvaamu tebinyuma blood muve ku talenti z'abannammwe blood muve ku talanta z'abannammwe okitegeera bw'oba totuleetera nko sister wo n'ayimba oba cousin oba aunt oba kojja tokomentinga ku kuyimba leka abayimba bayimbe teri muntu afollowing bakakadde n'ogamba mbu tamanyi kuyimba ate kino sikyogera because ogambye Spice eriyo level z'abantu abamu nga temulina moral authority eyogera ku muyimbi kati gwe Shaba oyogera ku muyimbi ngani okitegeera ne channel yo tesukka mu nju mwokolera era ne views ezikulaba ba mu nju waka
Oshitegeera naye ozze ku munno spice tamanyi kuyimba spice tamanyi kuyimba blood weddeko nze kino nga kuwagaabuwe mwesonyiwe talanta z'abannammwe tonnatuukako even quarter ku fame ya spice just onoonya kuolipiro yambuke chovola bonoonya ba franka nokola bwoti because oyagala oyitewo but toyitirawo bwotyo blood fe tuyiseewo nga tetulina gwe tulinnyeeko toyitira ku banno blood toyitira ku banno sisuubira nti spice akusinga emyaka egiwera 10 naye nkiwa mu nju yammwe awo mwenna ng'ogasse famire nsuubira nga bagambye famire spice bamutadde wano naye bakutadde wano abagizi ba spice ewaka basimbe emabegawo n'aba spice basimbe oyinza ne mu famire y'okulaba nga tewali n'omwe akusimbyeko mabega okitegera kati bino ebigambo bino biwulira nange nga bwe mbyogera nga bikuluma that's how bwe kiruma ng'omuntu ateeka brand yo wansi blood tosobola yimirira ku muzindaalo okitegera kubanga olina ka TikTok because olina ka YouTube n'ogamba mbu spice tamanyi kuyimba blood gomanyi audio sente ziba mukolera omanyi video anake munsonyiwe omuntu ayinza ogamba Allan ayomba because spice bana tekiri ku spice yekka ne bannange obuntu omu bumanyira bwe yesiga lipstick nadda ku muzindaalo okitegera muvubuka style up man okitegera olina omwana omuwala ku show mwana muto kati omukubisa muwala munne kyokka nga naye n'oyo omuwala naye afuba kuba star okitegera afuba kukimekinga in life teri muntu ajja mu maaso ga kamera nga tayagala kimekinga ne tokimekingira kuba no blood toba okitegedde fe tuwambadde zigomesi ne tuzanya mama Brighton ne tukola bwetu twekoledde nga ffe n'otuuka okitegera noga kankoleyoko ka show weegezeemuko naye blood weekolera tolinyirira banno oli muvubuka muto lekera olinyirira bavubuka banno it's not only spice okitegera kuba nkimanyi togenda kugera ku spice yekka Shiba Nina Rose Karokasiita gwe mwana abaana bakola abaana basaamu sente gwe zootasaamu ne because ofunye obulekise 13 wesize lipstick omusajja oli ku muzindaalo spice tamanyi kuyimba gwe blood wama the beautiful girl on that platform nkwagala nnyo and you're the only reason why I watch that show because toteekako nnyo bigambo omanyi okutulaawo n'owuliriza oyo boy ndowooza mu mutima ng'ogamba oba ayogera biki kubanga oddamu buzi okay n'omwoyo akagambo katono because ndowooza olaba byayogera bro kiba kibi nnyo okubanga oli musajja ng'olabika bulungi naye ng'ebikuvaamu okitegera gwe toyina talanta yadde n'egyo gye twali tulabye bangambye bawasoma busawo that's great tobeera mu busawo gwe bagambye mu busawo eyo tewali nsobi zeeyo z'okola blood there's a difference ey'okudisinga omuntu okitegera n'okugambako kati awabadde togambako wabula wabadde omanyiira ako kamanyiiro toddangamu manyiira banno goli bulayi abaana bali wano Kampala bakuba haso ne bakola video ne bakola audio ne kigaana naddayo n'akola oluyimba olulala gwokisobola otula butuzi kazindalo nga wesize lipstick spice tamanyi kuyimba bro style up man ba media personality bayina ababeera wano bayina ensonga lwaki ba discuss nga ba celebrities gwe toyina nsonga n'emu shut up sit down